Nkwaniriza nnyo kwembozi mu UG Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan Gegange. Webale nnyo kundaba jonna gy'osinzira okundaba. Waliwo video etambula oba etambudde all over social media nga video eno eraga nti omukulu Amooti omubalanguzi olwo tutambula bulungi ku side ye era nga waliwo ebigambo okuba nti no yavuddeko. Video eno etambudde abantu abenjawulo buli omu ayogedde ebibye weewawo Amooti omubalanguzi tannaba kubako na kyayogera kyonna naye nga video eno okusinzira nga bwetambudde ku social media wonna ku mikutu egy'enjawulo ku YouTube, ku Facebook, ku Twitter nawala yonna eraga nti no omukulu Amooti omubalanguzi yavuddeko yasiimuse yagudde eddalu. Ekituufu essaawa zino kyendeese era nsaba otuule okkalire owulirize omanye ekituufu ku bino ebiriwo kwa Amooti omubalanguzi ekituufu kye kiriwa. Okusookera ddala bannabitone bangi omuli abayimbi, abazanyi bakatemba, ba MCs, abazanyi ba firimu n'abalala bonna nti sigamba nti bonna naye abamu ku bo bakozesa kye tuyita ebiragalalagala. Ebiragalalagala ebyo bye ebiriwa mwe muli amayirungi, mwe muli enjaga, mwe muli n'ebitamiiza ng'omwenge n'ebirala byonna. So abamu bavuddeko naye nga ebyo ebimu ku ebyo ebibajjeeko mwe muli omwenge nagwo gujjako olwokuba nti abantu abamu bagutwala ng'ekyokusaaga naye ng'omwenge gujjirako ddala singa oba ogususizza w'olina okugukomya because n'abagukola bakugamba nti omwenge oguyitiridde ennyo gwa bulabe eri obulamu bwo. Kati ng'oggyeko omwenge waliwo kye tuyita enjaga, amayirungi ago go simanyi nzijjako yaago nnyo naye nga nago gana kigakyusa ku bulamu bw'omuntu. So n'ebirala bingi wowe nabyo birimu ebika ngera bolaba nti n'enjaga naye erimu ebika ebyenjawulo na biti byonna. Naye Amooti omubalanguzi yalabiddwako ng'alina omusajja gwagoba nga goba pasita yalageza kumubuulira, yalageza kugoba pasita waliwo yalabiddwako ng'alina ebintu byagezaako oba mu ngeri oba yakubba mu ngeri bwetyo. So ne bitambula nga kigambibwa okuba nti nno omukulu yavuddeko. Abamu kwaba boogedde bagamba nti nno oba oli awo yalogeddwa, abamu nga bagamba nti ebiragalalagala byamugjeeko, abalala nga bagamba nti nno oba oli awo yawuguseemuko baga nti yawuguseemuko. Bingi ebyogeddwa naye ekituufu kye kiriwa kyendeese olunaku olwaleero. Nga bwe nkutegeezezza twalabako omu ku bayimbi ow'amaanyi omukulu Kyutikaye bwe yavaako naye nga Kyutikaye naye kennyini ayogera nti enjaga ye yali emugjeeko ebiseera ebyo because Kyutikaye yavaako n'atuka okuba ng'omugu w'eddalu era ekyamuleetera okuba nti yenyigira mu mize egy'enjawulo nga omuli okubba obutala bw'emmotoka nga bwe byalabikira mu vidiyo na biki byonna. Weewaawo Mukama yamusaasira n'atwalibwa mu rehab n'abudaabudibwa n'adda bujja era bwe tugere kati musajja yeegombesa naye nga y'omu ku abo abayimbi oba bannabitone abali bagiddwako olw'ebiragalalagala era singa Kyutikaye teyayanguyirwa oba oli awo yalifudde. Abayimbi abalala mulimu abayimbi abavuddeko. Waliwo omuyimbi mukwano gwaffe Nakinku, omusajja mu kuyimba n'eddoboozi eddungi, mu kukwata peni mulungi, mu kuwandikira abalala abawandikira abayimbi abangi ab'enjawulo. Jamie Culture y'omu ku abo abayimbi abavuddeko naye ng'ate buli omu ayogera bibye. Waliwo abagamba nti nno ekyamuggyako njaga, abalala bagamba nti nno ekyamuggyako bamweyana ebyekika lubaale nti ye yamuggyako, abalala bagamba bino buli omu ayogera kikye naye nga naye wetogedde essaawa zino naye yali yavaako. Namulengerako emabegako kaawo bwe bagulirawo kisaawe kya hamu namulabako awo naye nga alabika ndowooza agenda dda mpolampola okubeera obulungi. Si ye yekka, bangi abayimbi bafudde naye nga bavuddeko lwa biragalalagala. Kati wetogedde essaawa zino Amooti yalabiddwako ng'alinga ayita ttembo. Ekituufu kye kiriwa? Ekituufu kiikino nkireese. Amooti abaddewo ebbanga lyonna. Amooti omuze gwe muwulirako guli gumu gwokka, sina muze mulala gwe muwulirako. Simuwulirako nti oba Amooti anywa bbiya, simuwulirako Amooti nti oba anywa enjaga. Yo ayinza okuba oba oli awo kuba because bangi abakozesa enjaga naye nga tagikozesa wakati mu bantu, nga tagikozesa mu lwatu. Kakati Amooti ekyenjaga sikimumanyi kuba kyensinga omuwulirako ge mayirungi.
kale omuntu yakyanza okwebuuza mu bwongo nti amayirungi gajjako omuntu asobola okulya amayirungi n'avaako kati awo nze naawe simanyi oba nze kuba gwonna kyomanyi ku ekyo ku kyamayirungi ng'omanyi ekisukka ku ekyo naye ku saidi yange sirowooza nti amayirungi gayinza okujjako omuntu simanyi naye nga amooti ku bye muwulirako kyekyo kyokka omwenge siri sure nti agunywa enjaga nga bwe nkutegeezezza siri sure nti aginywa weewaawo sinza gamba nti 100% taginywa kubanga kugambye siri sure kubanga asobola okuba nga agikozesa mu nkukutu nga asobola okuba nga agunywa naye nga ebbanga lyemmulabirako nga batali mu kugunywa so n'ebifaananako bwetyo. Waliwo omukyala gwendeseeyo bamuyita Jackie Chandiru owa Blue 3 omukyala w'amaanyi omu ku bakyala abayimba obulungi era bwe togerere essaawa zino yakoze oluyimba bakoze remix n'omukulu DJ Shield bakoze oluyimba awo ndooza oluyimba olwo lwafuluma mu mwezi ogwokutaano ne video weeri video nungi nnyo naye tujjukira nti omukyala oyo emabegako keeri yali naye yayingira depression kati mu mbeera bwetyo n'akozesa enjaga n'emugirako ddala era embeera gye yayitamu ne bye yakola ffenna twabiraba era ndowooza twebaze omu ku basajja omukulu Barambaruga Hali Minister y'omu ndowooza kwaba abayamba omukyala Jackie Chandiru n'okubeera kati tusobola okumulaba nkugambye mu kukomawo nayo n'oluyimba lwe yakola ne DJ Shield era ne ku show yaabwe Bablu 3 okujjukira Bablu 3 yali ku Sheraton yali obulungi era nayimba bulungi nnyo nti Mukama yamusaasira naye nadda engulu n'akomawo era wali essaawa zino naye nga y'omu ku abo abayimbi abangi abatwaliriziddwa enjaga ate era y'omu ku batono abasobodde okuwonawo naye nkutegeezezza nti bangi bafudde abamu nga tumanyi abamu nga tetumanyi era nga ogyeko abo betulaba abali mu bacelebrity abali mu kitangala betulaba waliwo abayimbi bangi no si bayimbi waliwo bannansi bangi abavubuka mu geti eyo nga batwaliriziddwa enjaga nga bavuddeko abamu ne bafa abamu mumusangawo nga mulalu ne mulowooza nti no byakika oba bamulogo oba ki naye nga olumu njaga okitegeera nti amakomera g'abalalu gajjudde abavubuka lwanjaga okitegeera so bwetugerera essaawa zino ensonga eri ku mukulu gwe tuyita omusajja omu kubaludde mu nsike ya comedy waludde mu nsike ya katemba omukulu Amooti omubalanguzi otugerera essaawa zino ebigambo bitingana nti naye ateeka okuba yavuddeko embeera ye si nnungi okusinziira ku byogerwa naye ekituufu nze kyendeese ekiriwo so aneesose kuyitirayiramukko because bannabitone bangi bavuddeyo nga babasumbuyibwa omukyala gwe bayita Fiye mukyala wa Katsi era nga Katsi ye manager we simanyi kati mbeera kijalimu naye mabegako kaawo Katsi naye kenyini yavaayo n'akonfaminga n'agamba nti ekijjeeko omukyala ono enjaga esukkiridde begalagala bisukkiridde okitegeera era weyaviirayo ng'omukyala oyo amaze okutwalibwa mu kubudaabudibwa ng'ali mu kubudaabudibwa okitegeera so abayimbi bangi bannabitone bangi abavuddeko olw'enjaga because osobola okusanga omuyimbi omu yena akugamba mbunze sisobola genda ku stage nga sinyweddemu ku njaga ng'ekyamazima nga kyagera kyekituufu nga tasobola kulinnya ku stage nga tanywedde ku njaga ng'era amala kuteekamu njaga nalyoka alinnya ku stage nalyoka afuna bo kye bayita vibe okitegeera ti naye ebiseera ebisinga ekintu ekyo omuntu amala kukyeteekamu bweteesi ekyogamba nti bwe sinywako gamba kiba kyava ku luberyeberye ku ntandikwa okuba nga ajja akyemanyiiza abamu okukyemanyiiza oluusi aba n'ensonyi abamu oli yenagamba oli yayinza okuba nga tanywa njaga naye nga ajja omwenge nga nti mba sinywedde mwenge sisobola kulinnya ku stage nekiva mu kukyeteekamu kubanga waliwo n'abayimbi bwe twemanyidde ffeffe nnyini nga asobola bulungi nnyo okulinnya ku stage nga tanywedde mwenge nga tanywedde sigala nga tanywedde enjaga nga talina kikuba kyonna kyakozesezza n'alinnya ku stage nakuba bulungi nnyo endongo n'agenda naye ate bangi nga tasobola kulinnya ku stage nga tanyweddeemu naye oluusi bw'oyitiriza ennyo
kifuuka kagenderere bw'oyitiriza ennyo kifuuka kagenderere. So kakati nze ndowooza munaffe Eddie Kenzo president wa federation y'omu ku abo abava ne bagamba n'agamba nti bagenda kuteekawo enteekateeka okulaba nga abayimbi abali mu mbeera bwetyo bakolagana n'ebitongole eby'enjawulo okulaba nga abayimbi abo babeera babudaabudibwa okuteekebwa mu mbeera bannabitone bonna, because si bayimbi bokka, mulimu abakatemba, mulimu ba comedian, mulimu ba DJ, mulimu ba MC, mulimu n'abantu abalala bangi abagwa mu kkowe eryo nga bagamba nti nno bajja kuteekawo enteekateeka okulaba nga babudaabudibwa mu ngeri ey'enjawulo ababa bafunye obuzibu obwo. So n'olwekyo begalagala bingi nnyo bisusse era byetaaga okusalirwa amagezi okulaba nga abayimbi ne bannabitone bonna bafuna okubudaabudibwa era in fact sina kubudaabudibwa kwokka kubanga waliwo kye bagamba nti okuziyiza ekizimba nga tekinaba kusamba ddagala like that banna kye boogera nti okuziyiza kino nga tekinaba kutuukawo nti beetaaga n'okubuulirirwa nti abayimbi okufuna emisomo egy'enjawulo okubategeeza nti n'omuyimbi bw'oba okozesa ebiragalalagala biveeko, bw'oba tosobola kukyebeera kendeezaako, because bw'olaba omunywi w'omwenge nti omunywi w'omwenge babeera nga bamufunira eddagala ery'okuva ku mwenge tebagumugjako omulundi gumu, bagumugjako mpolampola nti abeera ku ddagala naye bagumugjako mpolampola nti katugeze olunaku baba nga abadde anywa eccupa 15 kati bagamba nti missoni yaffe bwe beetandise leero ey'okujja omuntu ono ku mwenge ng'etandise leero nti omuntu abadde anywa eccupa 15 basobola omuza ku ccupa 14, ezo eccupa 14 nazibeerako ng'okumala wiiki nnamba, mu wiiki ey'okubiri ne bamutolako eccupa endala emu naye ng'ate n'eddagala talivuddeeko n'agenda wiiki endala 2, wiiki eringa ey'okutaano ne bamuza ku ccupa 10, ne bamuza ku ccupa 13. Okitegeera nti bajja bamukendeeza kube batyo mpola okutuusa lwatuuka ku ccupa emu, era n'okutuusa eccupa ey'emu bwagivaako naba nga takyanywa mwenge. So abayimbi beetaaga okwongera okubuulirirwa, si bayimbi bukanga bwe nkitegeeza kale bannabitone bonna beetaaga okubuulirirwa n'okubudaabuda okulaba nga beewala ebiragalalagala okubajjako. Ebiragalalagala tugambye mulimu amayirungi, mulimu enjaga mu bika eby'enjawulo, n'omwenge ebitamiiza, n'omwenge n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo, olw'ensonga nti bitatanye industry, bigimazeewo. N'olaba omuyimbi ow'akabi, omuyimbi ow'amaanyi, abantu bina gwe bakkiririzaamu, gwe balinamu essuubi, naye ng'omuyimbi ye yasalawo okwebika mwenge ku makya kawungeezi. Nina omuyimbi gwe mmanyi Makindi awo yali wa Eagles, okitegeera akeera ku ndeku ku makya mu ttuntu kawungeezi lwaggulo, buli kadde konna tewali lwoyinza kumusanga nga takutte eccupa ya bbiya, okitegeera kwegamba agunywa mu budde bw'obweddembe, n'agunywa mu budde obw'okukola, n'agunywa mu budde obw'okwebaka, n'agunywa ku makya kwakeerera, okitegeera. So nti ye kakati ye kyafuuka okubeera si mwenge gwokka, eriyo abayimbi, omuyimbi olwo abayimbi Makindi awo ku makya olukya bwe buti bappa nga kwota omunwe gw'enjaga oba ey'obuwunga ng'atandika okunuusa, okitegeera nga ye obulamu bwatu bwabutambuza ku makya mu ttuntu akawungeezi ku mulimu ng'alinnya stage bali mu motoka bagenda. Lwali lumu kakunyumizayo emboozi, lwali lumu waliwo twali tulina ekivvulu kyali sayidi ze Mukalagi eyo. Kakati ekivvulu ekyo kitegekeddwa lwali lunaku ndoza lwali lwa Idi. Twali tulinako abayimbi, kwaliko omukyala owa Jofra Lutaya, Irene Namatovu, kwaliko Bettina Namukasa n'abayimbi abalala. Naye mmotoka mwe twagendera mwalimu abayimbi bano ba upcoming. Ne twali twakayingira emmotoka ng'emmotoka yakatambulako eddakiika 5, abalenzi ne batandika okukoleza enjaga. Kwaliko omuvubuka, kwaliko abavubuka 2 n'omuwala omu, ne batandika okukoleza enjaga mu mmotoka, endabiramu ziri waggulu, bano batandika okukoleza enjaga yaabwe. Ne tubagamba abaayi, emmotoka gye mutuddemu si yammwe, mutandika muto tukolereza enjaga mumunda mu mmotoka. Ne batugamba nti mutuveeko, mwaba muba munywa walagi wammwe mwaba munywa walagi wammwe mulaba tubagambako, okitegeera. So waliwo olutalo lw'amaanyi nnyo n'okusika omugwa okulaba nga abayimbi abo
bazikiza enjaga okulema jitu okugenda nga batufuira mu motoka okitegeera. So oluusi twesanze nga ne respect ebula nti omuntu bakozesa ebiragalagala because enjaga teringa mwenge tomuntu asobola kuba nga onyoka walagiko mpolampola awo omuntu atamanya nakumanya nti onyoka walagiko naye enjaga abantu batudde mu motoka muli mu lugendo endabiramu ziri waggulu mwe ne mukoleeza nti enjaga eyefumuuka ebeera ewunya nti naffe fenyini tuba wakibaita passive smoker naffe kenyini ebe tugendamu okitegeera yakirengera mu nzobera mbifo ebisanyukirwamu olina ku masigala ekintu ekitali kya buvunaanyizibwa mu bantu okitegeera. So nti oluusi na respect ebula nti oliwiye wasanga waginywera wasanga wakolera byonna byayagadde kitali kituufu. So twetaaga okubeeramu nga tukola ebintu mu layini entuufu era abayimbi beetaaga okuyambibwa. Nsaba abayimbi abakwatibwako abayimbi abaludde mu industry eno because omukulu Mr. Kisemakula mpe ekyokuba kyakulabirako omukulu Mr. Kisemakula omukulu Ronald Mayinja omukulu Geoffrey Lutaaya omukulu butunze okwebuuzaako nti mwe mukikoze mutya okubeerawo ebbanga lyonna nga temukozesa bitamiiza nga mubeera mu layini entuufu 24/7 because mwami Mr. Kisemakula essaawa 24 abeera soba toli musanga nti oba yanywera ekipa bya na atamidde era simanyi kumanya nti oba anywa omwenge naye nga ayinza okuba anywa naye nga anywesa obuvunaanyizibwa. Naye bavuuka bena kuzina abayimbi abazze nti obuvunaanyizibwa bwabalimba tebanywesa buvunaanyizibwa okitegeera. So tugezeko kubeebuuzaako naddala abayimbi mu abazze betuyita abayimbi abato ba upcoming obutakola nsobi zonna zikoleddwa ze mukola okunywa ebitamiiza okunywa enjaga okubutawa abantu kitiibwa mwebuuze ku basajja abo kubanga era tulabye ababibuuzizza kuba bayise emikono gyabwe alisi bali yadde tubalabyeko alisi bali yadde kubanga bw'olaba abayimbi ababadde ne Geoffrey Lutaaya okuli kale wao babeera mukona amalala nga bw'omanyi stardom nti basereebu baali bakyali bavubuka bato ne bafuna erinnya abakozi batya nti mubeeramu amalala naye ate bawa ekitiibwa abantu tosobola kusanga nomwanje ku live ngali mu kuvuma abantu naye osobola okusanga omuyimbi gwe bayita Kididi mpa kyakulabirako kubanga ndoze atajja kunyiiga ye mukwano gwange n'omusanga ng'abayisaamu eggaali ng'agabaliisa okitegeera mpozi omuyimbi gwendabye eyaseseetuka naye nga ate naye era alina obuzibu bwe bamuyita Grace Khan oyo abayisaamu eggaali era agabaliisa kikasitafuna ekimujjako n'ateekamu kyataddemu ng'ajja ku live ng'agabaliisa naye abayimbi kati nga Bettina Namukasa nti buli muyimbi yennajja amwegomba okitegeera Henry Mwanje buli muyimbi nayagadde okuyimba labira ku Henry Mwanje okitegeera nti fine endongo ebeera n'obeera owakabi oluusi endongo nekkamu n'erinnya naye omuntu yenna oteekeddwa okubeera n'empisa kobeere ng'olina oluyimba olw'amaanyi kobeere nga tolina luyimba omuyimbi oteekeddwa okusigala ng'oli wa mpisa kubanga tulabeko abayimbi bangi nnyo wano ng'ekibalemeseza nga muyimbi mulungi w'amaanyi ayimba bulungi naye ng'ekimulemeseza obulamu bw'ensi kubanga empisa talina abantu abayisaamu eggaali nga bw'ayagadde abantu abavuma tabawa kitiibwa bamubukinga okujja okuyimba oluusi n'atajja nga lya deposit w'abandi oluusi n'ajja n'agaana okuyimba abamu bavuma abantu ku stage okitegeera. So n'olw'ensonga eyo nti abakulu bano ba Mr. Kisemakula n'abayimbi abali mu ttuluba eryo abali mu kiti ekyo mukkirizemu abayimbi abajja abayimbi bano mubeebuuzeeko babeere kyakulabirako ebyo bijja kubayamba okubuuka enjaga ebitamiiza ebikuba n'ebirala byonna kubanga mufuna guidance okumanya bute bwe musobola okutambula endongo n'etambula bizinesi ne zitambula nga temuvudde ku kkubo nga temuvudde ku meyini. So n'olw'ensonga eyo mbadde nsaba nti babeere kyakulabirako abakulu abo mu byonna bye mukola. Nzizeeyo njagadde kukuwa okulaga ekifaananyi na butya ku nsonga y'ebitamiiza n'enjaga. Bwe tuddayo ku mukulu Amot omubalanguzi nga bwe bagambye nti ate okuba nti yavuddeko Amot omubalanguzi byogamba nti yavuddeko si bituufu n'okubadde nti vidiyo oba butambi bwamukutte
ngalabika nga alinga avuddeko akanyuga amayinja alina byabba ayambadde ebyekiralu si bituufu. Yabadde akola video y'oluyimba lwe bayita mukwano gwo yaani. Oluyimba olwo mukwano gwo yaani lwa musajja bamuyita Henry Mayanja. Henry Mayanja mukubi w'ennanga yafulumya oluyimba lwe mugako kaawo because audio yafuluma mabegeri ndoza audio abadde ondoza myezi nga 5 abadde myezi nga 5 yafulumira era lubadde luzanya kati oluvannyuma yakoze video era video togere sawa zino yateereddwa kweri ku YouTube channel ya Henry Mayanja. So mu bana bitone abajja kufichalinga mu video ya Henry Mayanja muyaleetera amalula ekulemberwa omukulu Amoto Mbalanguzi. So be bafichalinga mu video y'omukulu Henry Mayanja. Kakati mu sinize ezaakolebwa ngabo oli oluyimba nti mukwano gwo yaani nti emikwano gyaffe gitukola ebintu bingi basobola okwavuwaza soba n'omukwano gwo n'akwavuwaza mukwano gwo asobola okutwalako mukyala wo oba omwami wo mukwano gwo asobola okuza ku zero mukwano gwo asobola okukuloga n'olaluka because wadde tuli bakkiriza naye tukimanyi nti neddogo gyeriri. So mukwano gwo asobola okukola byonna ebifaanako bwe bityo. So kakati Amoto Mubalanguzi yazanya siini y'omusajja yali obulungi naye obulamu ne bwonooneka ne bamutwalako mukyala we n'atuka okugwa n'eddalu n'atuka okuba ng'omulalu okitegeera. So ye siini eyo gye yazanye Amoto ng'omulalu ekyaviiriddeko abantu okugamba nti Amoto yagudde eddalu olwaka vidiyo ebadde etambula naye nga si bituufu. Amoto waali mulamu bulungi nnyo talina ttabu yonna era ali mu kukola mirimu gye ye nga Amoto Omubalanguzi. So vidiyo eyo kutegeezezza nti ya mukulu gwe bayita Henry Mayanja omukubi w'ennanga yayimba oluyimba lwe bayita mukwano gwo yaani. So omukulu Amoto ng'era bamanyiganye mukwano gwe okuva ebbanga ddene ye yali mu vidiyo eyo efitalinga mu vidiyo eyo gye bayita mukwano gwo yaani wabula teyagwa ddalu. So bwekito bwe kiri abadde ngeza okukilalifayinga ku nsonga ezo badde bagamba nti Amoto yavuddeko yagudde eddalu yalaluse n'ebirala bingi ebibadde byogerwa side awo. Kkiriza nkuwe vidiyo eno olabe nkuwe vidiyo ya Amoto ng'ogikukalya akatundu akadde katambula ku social media ng'ogyeko akatundu akadde katambula kati kkiriza nkuwe vidiyo mu bulambulukufu mu buwanvu bwayo oba mu okusukkako kwa kakabadde katambula olabe otegere kyenkugamba. Tuna mukamera uli ali awo tuna mukamera we mwabere bibye action jangu mufere tunawaita uno msikano nga kwe
Kale, amouti nsanyisa okusanga wano. Kyekyo. Mbadekanyeko n'omukulu ono. Era tuli ku video ye ayina olimba yafulumiza olugendo ofulumisa wena mugenda kimenye ku YouTube gye buli olimba gye tulolide audio gyali katuli ku video mukwano gwe yani mukwano gwe yeggwe olimba lwe lwa makulu buli jala abantu basingamu manya wano ne mugamba kyo yimba naga akasoke ndeka abayimbi bayimbe kuba kunwanyeyo kasente kati esawa zina atandise muyimbi atasobodde kufuna akasente ebiseera bye atanatandika owedde tokubye nnyo Amoti tokubye nnyo ogenda kudda mu kyalo Amoti oyagala kukola vidiyo ya tabbu era mugirindirire esaawa yonna egenda kufuluma badde njogeramuko naye n'agamba nti muli ba mukwano kuva dda muludde nga muli mwenna yayimba dda kati kugwe naye ani asinga obukulu of course nze musinga yes nze musinga kwa myezi ebiri bafenafena batuzaala mu 92 Kasoto jangu olaba Amoti lwaki namuyise Amoti twabeeranga ffenna kuva dda mu Amalula family nga ne padde akyaliwo mutabani wa Amalula njagala kugamba n'Amalula nagirimu wagirimuko ng'ozannya ng'azannya byonna so n'olwensonga eyo tuludde wala nga tuli ba mukwano abasinga obungi bo tebakimanyi Kasoto yakabyegattamu mu nsonga y'emyaka temukyaswala muswaza buswaza olwokasobola gumu oba ebiri kintu kino wayigirawo okufuwa waliwo sifuba mindi nje nalaba luli vidiyo mutamazi kati ate kigere ye yazaalibwa ddi kuba muli wa 92 muli wa 92 kigere mukulu kuono wa 94 abantu balooza nti baiti kigere ate nanyini vidiyo wana ayina ekiyimba kye tagula ddagala mu famasi nga yerabidde yalidde amagi nawe lyamagi ngalama mudamu lyamagi naye vidiyo sije tuliko mukwano gwe yani gwemba nesiga mukwano gwe gwe alyo atannyanike atanyanjali mukwano gwe gwe atali kukyayisa atali kuvaamu mukwano gwe gwe ka video kalungi nnyo kayimba ka mulembe nnyo mukwano gwalina kuba gwe gwateri amulukwe egwategeya gwe tuyinza kwana mukazi wo Kasoto yagambe kozi nabwo okola ki tuyinza kusigula mukazi wo Kasoto ayinayo African Noko African Noko Kasoto kyogere kibadde oyogera gwe tunakola ki bwogana ngenda kyogera ero yagambye mbu mukwano gwe gwe gwatayinza kwefuuyira ne weenyigira era bwenyigira bawuliriddemu olukwe gwokyogedde sijjukira owenyigira oba weriddemu olukwe oyogedde okufuuwa obwana bw'essomero ne buseka enakuzomeza okuva nga nakuzomeza 20 omwezi ogw'omwenda nakuzomeza 20 21 22 23 24 enakuzomeza 20 21 22 23 ennaku 4 e Dubai so kirizo otambula ne banafa ba Segvic Consults Tours and Travel ogenda olambule emiliyoni 4 ennaku 4 ng'oli Dubai olambule ebifo bye Dubai era nga emiliyoni ezo 4 kuliko air ticket kuliko visa kuliko okusula mu hoteli y'omulembe kuliko kulambula ebifo by'omu Dubai byonna okulya okunywa byonna mbyogedde side awo so emiliyoni ezo 4 zonna ziri ku ebyo okugenda okutuusa lw'okomawo bw'oba tolina passport bagikukolera naye ku ssente endala naye ebisigadde byonna biri ku miliyoni ezo 4 okutuusa lw'okomawo so
kolera omuntu wo surprise, kolera maama wo surprise, mutambuzeeko. Tata wo mukolere surprise, mutambuzeeko. Abayimbi bakikoze. David Lutalo namulabako wano ng'atambuza maama we ne taata we yabatwalako mu musenyu Dubai. Chuzen Becky bazadde babatutteko Dubai ne walala atambuddeko nabo ne omukyalo omulala Spice Diana ne yatambuzako maama we ne yamutwalako naye Dubai okulambula nawe ali eyo tosigamba nti bino byabasereebu. Nawe omuntu wa bulijjo osobola okukwata emiliyoni zonnya n'ogenda n'ogamba nti abakadde bange oba mukadde wange kamutwale alambuleko Dubai. Osobola kikolera boyfriend w'abakyala. Abakyala bo bamanyi bana mentality nti bo be balina boko okutwala, nti bo be balina okubeera nga bakolera surprise be baweebwa ebirabo. Omukyala osobola okukolera omwami wo surprise n'omugamba omanyi nno kutwala kulambula Dubai n'omutwala n'alambulako kumala ennaku ejja miliyoni nnya zokka z'omuteekamu okugenda n'okudda n'okulambula na byonna nga bwe nkunyonnyodde. Abaami ba boyfriends bammwe ba girlfriends bammwe batwaleko Dubai bagende balambule. Okitegeera bagende balambule. Abasajja abana business ez'amaanyi abana amakampuni eri abakozi abakoze naye nga tomusiimanga muteekemu miliyoni nnya mugambe nti nkuwadde ekirabo kiikyo gendako Dubai olambule. Okitegeera. So tukikwasaganye genda banafe aba Segvic Consults Tours and Travel be bajja okuba nga bakola ku nsonga ezo zonna okulambuza Dubai bagamba tino weebali. Genda ku kizimbe bakiyita Arua Park Plaza mu kibuga wakati bali ku level 2. So otuka ku level 2 buuza nti office ya Segvic Consults Tours and Travel batwala abantu ebweru baliriddawa bagikuba bakubulya bulungi enjo. Kyokka ate n'ennamba yaabwe y'essimu era osobola ogijjako awo bulungi ne ku squeeze back noba nga obakubirako director yennyini ajja kwogera naawe mukole enteekateeka okulaba nga enteekateeka ezo zenyigiramu bulungi nnyo ogendeko Dubai. Banafe aba Diamonds Primary School Buddo Kimbejja lyessomero kerigenda okusomesa omwana wo bambangule bulungi nnyo. Tamwe nenatera okuggwako era guno omwezi abana bagikuba bawummula. Munaku z'omwezi ndowooza nga 25 awo wakati awo bagikuba bawummula naye nga abaana baddayo okusoma wadde taamu yesembayo gye tunaba tuddamu. Naye osobola okusalaga nti omwana wange taamu ewedde yalwalira nnyo ku ssomero gindi, omwana wange taamu ewedde baamuyisa bwe bati ng'ekyamazima wetaaga kumukyusa si kumutuuza wakabula okumukyusa essomero. Lowooza ku Diamonds Primary School Buddo Kimbejja erigenda okubangula omwana wo asome bulungi nnyo alabirwa bulungi nnyo emmotoka ezitambuza abayizi weeziri ebibiina biteeketeeke bulungi ebikozesebwa ku ssomero weebiri swimming pool ku ssomero weeri abasomesa batendeke bulungi emmotoka ezitambuza abaana weeziri kale endabirira nnungi baana balya bulungi nnyo. Twala omwana ku Diamonds Primary School Buddo Kimbejja bajja kumusomesa bulungi nnyo saidi awo. Kale nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Wano ku Segvic Consults Tours and Travel company registered by Uganda. Tukola ku nsonga nnyingi nnyo esooka tukola ku tickets tukwogera ku tickets ez'ennyonyi. We are already upgraded. Tusobola okukola tiketi zonna mu nsi yonna buli omu ayagala okugenda. For example abagala okugenda China, abagala okugenda Canada, abagala okugenda UK byonna tubikolako. Tukola ku bantu abagala okugenda Canada, tukola ku bantu abagala visa za America, tukola ku bantu abagala okugenda okusobola e China. Tubakolako bulungi ne bafuna visa zaabwe nga tewali buzibu bonna. Ekyakye tukolako tuyamba ku bantu bonna abagala okugenda for safaris, that is domestic safaris and international safaris. Domestic safaris tutegeeza safari ezikolebwa wano ewaffe mu nsi yaffe Uganda, nga abagala okugenda ku Maction Falls, abagala okugenda ku Bwindi Infantry Level ne wala yonna tubikolako. Then ebyewabweru tusobola okubatwalako e Dubai, tusobola okubatwalako Bangkok, tusobola okubatwalako e China ne wala wangi nnyo. Tusangibwa wano ku Arua Park Plaza F2643 ye room gy'oba onoonya. Z'ensonga ezo zikwasaganya Segvic Consults. Abagala ennamba yaffe eri 0784 28 1976. Tulina ne Airtel 0701 28 1976. Then abagala otulabako ku mitimbagano egy'enjawulo genda ku website yaffe www.segvicconsults.com. Thank you very much.